Sindi yavayo nozana yagamba karokasiita n'agamba wane Sheebah yamuteekamu n'agattamu ndoza ne n'abagamba abo baana bange nzijukiranga kakati Sheebah yavuddeyo n'agamba nti I'm the iPhone you're the Nokia kola eti tokwata ku Nokia kubiri kubaako kimu banange nze nasooka okukwata kasimu bakayita awo nankaya nnyo sinnayogera no gwagenda okuba mu kisaawe balimanyi okukaya nyanze gwe byange obimanyi chocolate girls do not kukayana like that you're chocolate by the way ebyo byagala ne bagamba okunaaba kakati bannaye atakwata ku Nokia tukale tewali buzibu nenga zaalimu ebikawalo ka Nokia 3310 buli omu yali agisobola wali osobola okugijja housing yonna n'ogisomeka housing endala waliwo Nokia kipeesa bupeesa eyali kaawo Nokia kyendala zezijukira tekyo waliyo katale tekyaliyo katale tekyaliyo zaggwako baagana okujja mu smartphones kale yagambe ya iPhone ono n'okujja kati kitegeeza nti iPhone yaliko ye 3310 eyo era nja utumyako ku mukyala ngo oluto lwafuna lwa 3310 how are you doing bakugulira akasimu kale no yali simu nnungi paka bwe twamanya nti teyina kyegamba kakati n'okujja kitegeeza oba mukulu ate ng'oli mukadde ng'ava ku mpagala nga wava nako. But it must have been an original phone. Of course, obeera original. Naye ng'oli mukulu ate nga waggwako. Eno yali ya poliisi. Era kakati ezo yavuganyanga ne Ericsson. Mama baamugulira Ericsson eyo nga nnene. Baamugulira baagimugulira gundi naye nga nnene bweti. Nga temuzitowerera. Ate nga anaagikolera ki? Naye nga n'amala agikusangako. Erina ka screen katono bwe kati. Awo game kyezannyirawo. Ericsson teyalina ndowooza na game. Kati Ericsson baagiteekanga nnyo n'abasajja bedda era ndowooza kati n'osangako awo bamwami baani awo Sali Damascus abo yakubanga ekikalu bw'ati n'ajambaza bati ng'oyinza okuza radio call. Abaala ne bajja nga bapaapaala. Evugira wana nti wansi MD n'awulira nti bakubidde. Kale tuli mu kulaga maanyi ga Nokia gye baatugambye yali y'amaanyi nnyo nga buli omu agitendera kuba yavaako nga tebuza network akatawone kano akonako kaali kalungi bakola what is it called yalina series ez'enjawulo kakati eno yali edda ku 3310 then kipeesa yali edda ku eyo kipeesa yalimu ne kakaladi bwe kati yalimu ne kakaladi bwe kati so oyo ye Sindi gwe baatugambye Sindi kati tulonyezayo ku Sheebah omutunuulira Nokia yenye okano kavidiyo akade ka trending alina obukowekowe buyitirivu amaaso gamumyuse ekisiga ekidduka muyimbi nnyo naye ma so ye Nokia iyo kipeesa gyebadde eyo kati eyo nga tekwatibwako eno yalinga smartphone kipeesa kaladi screening this one yes twali mu P6 omwana nga agirina mwana w'abagagga yajjanga w'amasimu muwala mulenzi yali mulenzi ate munnaye kati abalina amasimu bane be baakwanako kati awo zeze ebiseera zaali z'amaanyi nga buli omu azitya nezaggwako kati waliwo ez'amaanyi mu kaseera kano ate nga zikyaliko mbukakuuma omuliro neyano but I believe every beautiful thing has its own period of time. Olane Yesu yajja n'agenda Queen Kama oyo awo weeraba wali ati osookodde wali emabega mnyamu paka peesa ko toyina Katonda yakuviirayo simu ye yakapeesa Katonda yamala n'akusaasira twebaza Katonda olina ku budde owebaza ku engineer kakati ono ye Sindi oyo wakunyiga sookoddeyo ono ye Sindi
olumana ogwengulu era ne sindi bwoba obipinga otaddeko bwoti ekigalo ku yiyo sindi uno sindaleera yono enkulu ya kuno yono kutukutukutukutu kati bw'oyagala obipinga omukono gubeera kuno n'okola bwoti era oba okuba obeera bwoti era sindi bw'aba akula tuli ku Nokia obeera bwoti wangi ndi wano ku stage bwe kavuga obulo katugumbula nenga nnaye kati tulululu mpako maama kanzijeko mala kyekyo kireke nedda Sheebah munyonyole bulungi Sheebah mujje bulungi omujje bulungi Sheebah yo eyo tekoze ebinyo sinika bingi kakati ono Sheebah nakusabye sente za rent wazimpadde n'okasuka ebbali oyo n'omudda omudiriitinga n'omugjamu obeera bwoti osobola n'okumuteeka wano nga olina mu buyita mutya muno airpods n'oyogera ogamba otya balowooza yeeyogeza weeyogeza so briefly Queen Kama kyabadde agamba nti mwana aziwadde short beba abakulu nga bwotulaba we tuyimiridde abayimbi bafe ab'omu ggwanga waliwo amaanyi ng'ensi kutya naye waggwako tuyinawo ffe tuliwo ate tukyali b'amaanyi tusabire tuggweko naye nga ffe abaliwo ssaawa ze ate ye tunaagiddako tumaze okubalambululira ekirambo tulinze Nokia kyezza era ejja kukaba tontontereruntutu n'essimu ezo zaakaabanga bubi nazo ziri ng'ezi okusa omwana mu nnyumba tontontereruntutu kakati sooka ompe ate ye gundi agamba atya naye abasombera sindi mumusombera nnyo sonka ompe nnu ajabadde ku she naye yamuleetedde anna tekuli audio gwelutuwe kakati gundi agamba Nwagi awannyo nno respect sindi oyo omuntu omukulu yenna aweebwa ekitiibwa naye ey'okumurankinga ate yandibadde abiva kutajja mumanyira baba inspiring abo baali bakyali baana bato bayonkeranga ku basindi abo bakuba akayimba nga mama we bamuteeka ku bbeere bwati mukwano ng'olwono bali kuguli kubayonsa okaba njagala kukaba nga nkaba mama naaka yonka njagala kukaba so baba beezaawo awulira wini muto awulira mama we ayimba tonteeka kamateeka go awatandise ovubuka bamugamba singa tonaaba tojja wuliriza basindi so omuntu amubeereddewo okuva muto ng'ayonka akuze naye asajja kudalanise n'okukuba abasajja n'abawagizi abamuwagira abakuba naye kyetukola bakiyita batya ate goddako gogamba ebyo kyetukola kirina kigatta ku ggwanga naye bino byonna tubikola kuba twagala mulwane n'abakazi mulwaneeko tukoye okubeera nga abasajja betuleeta bokka because manyi kino kikola omanyi nga tuvudde ku ayenze nyanenyamu King Mike lwaki yaze n'ajabulula olutalo luno yaluntamizza nze nno bandi badde balina omutemera naye tukyalwagala nga luli ekisooka systems zikolebwa bakama baffe inginiya Sembajje bwenziyano n'ennyonoona yakwata essimu ne bakampani looya tuba tusaasireko tumanyi twogera n'abaana abo bikoze bitya ffe bwe tujja wano tulina kukola bye twagala temumanyiranga nakanwagi nedda ali simugiteeka eno ewasooka nedda nakanwagi ekisooka aliko original color boda eriko original mukyuseemu sindi kale muleke ku Nokia ne mugire mbwe muti nakane tasobola kubeera Tecno bannaye bambi nange ŋŋaanyi awo sho ngenda givaako tufune Samsung abeere Sheebah nakanwagi abeere iPhone aye nakanwagi musobola omumpeera Nokia kuba mwoyo mwana wadde ate ne sindi Nokia yagigwana gwe kiti original okimanyi olaba no iPhone, this is an iPhone 14 Pro Max naye sobola okubanga yeneri latest naye sobola okubanga dupe before the end of this year bagenda kuba balese 15 kyokka sobola okubanga dupe ate sobola okubanga dupe naye eri Nokia yafulumanga katulangiremu nze kennyini ngikwata ekisookera ddala bagifading out ne botakyusa maaso njagala abantu bagitegeremu ne botakyusa maaso jayo tontama
anti baga muno ye win mbaga muno ye win ebintu ebyo abantu twadde tubalaga amasimu Sheebah rather Sheebah sindi jayo win nyatira neno nesimu si ya kyavu nnyo eno Note 20 ojane kwata Note 100 direct eno Note 20 nze sisimu kwasi wa iPhone eno Note 20 eno mnaku tagikwata bano bamusate kunafuluma nga tinafuluma tagifuta ne mama kava bakuwerako mpere tofaayo ngekalabudde simu eno abikyuke this can't be win you people wini tumuwani kubala ne iPhone tuba tumuwadde nnyo ani alina waawo kwa Infinix tumalirize ensonga gundi gijje mu gimombozi iPhone muntu funye Infinix Adam talk Infinix yo iPhone tujije mu mbozi tusolo ku balance kwa iPhone ekikuba nnyo tutatambulire wano wewa tuti kati yani Infinix ya kugamba nti era Tecno mugana wa Infinix beba tanakula bukuzi kutuka mu Infinix akali byabu jo tugena byogera ko banga soko mpe video yabu jinge nenga cyo kimkoze sikimu wana tomukiriza singa kamiliyoni